Jali ku program Kululwe Siisirike. Tukwaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Leero tugenda kweyongerayo n'omwogezi waffe mu kikyala kyatuhiirwe Dinah, ono eyawangula omwoyo gw'eddogo, endwadde n'obutasoma, naye nga Katonda bw'ali ow'ekisa ate ali mu kuweera Mukama obujulizi. Akuwa omukisa Mukama nga bwe tweyongerayo n'olugero lwe, naye nga tetunnayongerayo katusooke tukujjukize biri. Naye ekiseera kyatuuka nga ndi awo mu siniya 4, jjukira bwe muba mugenda kumaliriza muba musoma nnyo. Kati bwe natandikanga okusoma ekiro, kati maama wange n'angamba parafini yange ogimazeemu, lekeraawo omazeemu nga bwe mubimanyi ka parafini ebiseera ebyo tekaali kangu. Kati nengamba kati nkole nta. Kati ne bantwala, balaba nga ngenda kuswaza, bantwala ewa jjajja wange. Nabagambyeko nti twali tweriranye nga tuli baneiba. Kati ne bantwala ewa jjajja wange ne banzigalira mu Tooyi ne basibawo. Kati nembeera mu Tooyi kumpi namalamu essaawa nga 2 nga ndi mu Tooyi. Baali bangobedde ebitabo nali siina, nenzirayo waka. Engamba maama, siina bitabo bya kuwandiikamu, manyi nga bw'omanyi abazadde, nga naye embeera yakooye. Kye yangamba ye abalala nga bafuna abasajja, gwe tofunangayo ku musajja akuwe akugulire ng'ebyo ebitabo. Bwe yakingamba nempulira ng'amaziga, nga mpulira amaziga gakulukuta. Katweyongereyo n'omwogezi waffe. Kati ekipapula bwe kyaja nenkimulaga nengamba maama, tebitambudde bulungi, neetaaga okuddamuuko pepa ezimu ezangudde. Kati n'agamba nze sirina kyakukola, mpozi otuule oba ogenda ofumbirwe oba ntunde ekibanja. Kati nabitunulamu nendaba nga okuddamu okutunda ekibanja ate jjukira katono kaweddewo, abantu bano abalala bagenda kubaawo bata. Nemugamba maama nedda, jjukira n'abantu baali bakooye okubasabiriza, baali bakooye okubeera nga obasaba kino, obasaba ekitabo, obasaba kino, obasaba kiri. Kati awo nga nali ntandise okwawula kumanya nti kino tekisaanidde. Kati maama nensooka. Kati waliwo n'oyo mukwano gwange, naye oyo gwengambye nti twabeeranga abawala 3 naye bebandabirira, oyo Ase. Kati naye ebimu nga ayina okubiddamu. Kati netukwatagana nga ye Saara ye yabiyise, kati nga ffe tulina okubiddamu. Kati netugendako okwo, nensiibula waka, tugenzeeyo okunyonya yali kanungu. Kati kanungu
bwe twagendayo okusaba omulimo emirimu ne bagutuwa naye ne batugamba mulina okwesuza kati ne tubalamu nga tetugenda kumalako era twakomerera nga tukomyewo eno ye omuwala oyo ewaabwe ntunga mu tawuni kati nenkomawo waka kataawo nentuula nengamba naye singa nsaba mpita mu maka gano nensaba abantu abaana nsobola okufuna sente ezinzizaayo kati nempita mu bantu nembasaba abaana abantu baali banjagala abantu ne bampa abaana kati awo ku kyaki yaffe y'abaprotestanti baali bagiyita Nyamirama Church of Uganda. Kati awo mbadde neerabiddeko okubagamba nti we nabeereranga awo waka nga tugenda mu kuyimba ku kyaki tuyimba ennyimba za Katonda. Jjukira nali nze nkulidde eri mu ba Seventh Day nali mmanyi ennyimba kati nenzija nentandika okuzibayigiriza kati kwaya yaffe abantu ne bajagala nga beetanira nnyo okujja balabe okujja banyumirwe ennyimba za Katonda. Kati ebiseera ebyo baatwagala nnyo ne batugulirako ne yunifoomu ne tuzambala nga bwe mubimanyi kati ne bikwatayo mu sukulu kwaya mu church kwaya namwo nagendamu ne tuyimba ne tukola ki ne tusanyusa abantu. Kati tukomaawo wano nga ntandisa akasomero ntandisa okuyigiriza abaana ne babampa ebiseera ebyo nabasabanga emitwalo 8 nengamba bundi bwanamba nja kufuna ezikola ki ezinzizaayo baali baagala emitwalo 3 naye ng'ebiseera ebyo emitwalo 3 nga mazibu ate nga saagalamu amatunda ekibanja kye. Kati nentandika okusomesa naye nga n'abazadde sente tebasasula bulungi ono akusasudde ate olina okugula nagenda okulaba nga nazo tezikola ki tekigenda kukola. Kati ebiseera ebyo nali awo kasomero nga nsomesa results ne zikomawo waliwo omusajja awo najja omusajja oyo era yeyamfunira omusajja ono gwenina bamuyita Hoziyo najja nansanga nagamba naye njagala kufunira ki omusajja nemugamba nze nga njagala okusoma. Kati mu biseera ebyo ndi kukasomero ako ndinda final results zijje nsobole okulaba ekiddako. Kati omukyala we naje waliwo omukazi era wa luganda lwange najja naye yali mukwano gwa Hozi oyo gwembagambe oyo ya Kyebembera. Kati najja nansangawo kukakanisa kenali nyina wakasomero nangamba njagala kufunira omwami nemugamba nze nkyayagala kusoma nemba
nga tabiri okubanga ekyo kintu ne mu life yange kyali tekinaba kuyingiramu. Kati ebiseera byatuuka obudde bw'okuddayo abaagudde exams okuddayo kusoma ne butuuka nga ssente siziraba. Kati maama wange n'agenda era n'agamba anti wange oyo n'amugamba nyamba omwana wange ayagala kuddayo, nyambo ngambirire mutabani wo amuyambe. Kati oba yabyogerayo oba teyabyogerayo simanyi, naye twalinda nga tetulaba kyakuddamu. Kati awo nga omusajja oyo Hoziyo n'akomawo n'agamba nakufunidde omusajja naye omusajja ayagala kusomesa. Nemugamba nze njagala omuntu ampeerera ki? Ampeerera school fees nsobole okumaliriza nfune ebaluwa yange. Kati yangamba ye ngenda waali era yoyo era nabyo nangamba bingi. Yangamba nti bebakola ne certificate bingi nga bwe mubimanyi. Kati nange nenkola ki? Nengamba naye kugamba nti maama tunde ekibanja, kangende nfumbirwe ntandike olugendo olulala. Nempulira nga mu mutima nsazeeko ngende kasita oyo omusajja bw'aba agenda kumpeerera nemala kujjayo certificate yange nja kutandika nsomese, tujja kuva mu bwavu buno, tujja kuva mu mbeera eno eteeyagaza. Kati ebiseera ebyo nga sinaba kale kukkiriza kyalimu ebyo bakyalimu kukola ki kunsugura. Kati awo ono taata w'abaana we yajjira ewaabwe ye Kabaale era Mukiga. Yajja nga muvubuka mulungi ng'alabika bulungi, yali alabika bulungi. Kati n'ajja ewaka n'atuula mu kayumba kafaako. Kati ne tunyumyanga ne maama waali. Kati nemuwerekerako nangamba yenze bulijjo gwe bakugamba. Amanya gange bampita byona Kenneth, omukyala wange bamuyita Chatfiire Dinah, we ntungamo Nyamirama Kawunga. Tulina emyaka 2 mu bufumbo mu bufeeri. Omukyala oyo namufuna kuva ku sister wange, yali nayo yafumbirwa side za Nyamirama Kawunga. Kati atuuka ekiseera nga njagala mukyala wakwasa, nenkubira sister wange nemugamba njagala mukyala wakwasa. Sister wange bali nga bamuyita Kireta Hope, yafumbirwa eyo ntungamo, yafumbirwa omusajja bamuyita Hozia Niwaha. Sister wange tiyaba mubi, nangamba ntajja kunfunirayo omukyala wakwasa. Naye nalina condition ezinali nga njagala omukyala wokwasa. Nali nga njagala omukyala nga yasomako, nga asobola kwogera Oluzungu, nga alina certificate yonna oba yaki. Kati bwe natuma sister wange yambulira nangamba nti alina omuwala bamuyita Chatfiire Dinah, yasoma obwa mistress.
nimugamba nti empisa ze ennungi oba si nnungi. N'agamba talina tabbu, alina empisa ennungi. Ati ningamba bw'abanga alina empisa ennungi, agenda omulabe omugambe nti bamufunidde omusajja. Sister wange wagwako just ennaku nga 5 n'addamu n'ankubira. N'agamba omuwala n'amulabye naye yagamba ayagala kukulaba. Nali nze nga ndi Kampala, nze nali nga nkolera Kampala. Nali nga mbeera ne sister wange amuyita Patience, common name, yes. Ninya bus. By that time nali nga bus kudda Kabale yali the best means. Ningenda ntungamo, natuuka ntungamo. Ningamba sister wange njagala ogenda ondaga omukyalo ono wangambye. Omuwala yali muwala. Kati sister wange yantwala tumusikasikanira owaabwe. Namulaba first time kyali kiro saamulaba bulungi. Kati sister wange n'agamba yoyo omuwala mbadde nkuleetedde kyali kiro. Omuwala enjiri yalimu ekyalo n'agamba nti mbadde nkusaba oba onsiimye ompeeyo akasente. Nemugamba kyenakola ayinamu akasente katono k'abavubuka ayinamu nusuru 10. Nakwata 10 lwange nendumuwa n'agenda. Nange ngenda bwe natuuka wa sister wange nemugamba omuwala mulabye yakubuulira. Kati bwe naamala naddamu nenkwata basi nenzira Kampala gye nali nga nkolera. Kuva olwo twasigala kubeera nga njogera ne sister wange ku simu nga mubuuza omuwala gyali nanga gyali yakkiriza. Bw'aba yakkiriza kyagala ombuulire olunaku olwanakola puroguramu nkuweereza essente alinye basi ajje Kampala. Kati sister wange byo yali ng'abikolako mu kyalo. Kati bwe yamala kubikolako yambulira olunaku agenda n'ayogera naye muwala n'akkiriza. Kati ye n'ajja eno Kampala. Kati nensigala kasomero kange ako nga nsomesa. Waliwo omuvubuka gwe naali nsomesawo naye kubanga tosobola kusomesa weka. Kati nenkola ki netusigala nga tusomesa wamu naye nga bwe ndiridde ekiddako. Kati ono Hozio n'abiteekamu nnyo amaanyi netunyoonya n'olunaku netusaamu n'olunaku n'aluteekawo kubanga nali nange njagala nzireyo ku ssomero nga abalala balemu okundeka. Kati n'abiteekamu amaanyi naye awo ekinyerabiddemu ono taata w'abaana bwe yajja waka nali manyi nti anandekerayo ng'emitwalo nga5 naye kambabuulire bwe yagenda okunsiibula yankwasa 10 mu ngalo. Kati bwe natuuka ewaka maama n'ambuuza nti akuwadde meka? Nemugamba 10. N'agamba kati ye n'adda eno Kampala. Ono omusajja n'asigala ng'abitaddemu amaanyi akonekitinga n'oli akonekitinga nange mpaka we nakkiriza ne tugenda. Kati nengenda ne sister wange yali wakojja. Yali wakojja omusajja oyo yali azaalibwa ne taata wange. Kati oyo sister wange ye yagenda nange naye n'ewaka saabagamba nti ngenda ne maama saamugamba nti ngenda. Era bwakeera bwe buti nengamba nyinaako wengenze. Kati nzijjukira mu biseera ebyo waliwo n'omusajja omulala eyali ayagala kumpasa naye omusajja yalina omukazi.
kati yenga byo babimanyi nnyo kati nga ono antu wange nga ye ayagala ngende oyo omusajja alina omukazi naye nga nze omutima tegwaliyo kati nga kyenakola nengamba abantu basajja bano bonna basazeemu omulundi gumu naye kyengenda okukola kati oyo omusajja ayina omukazi nemugamba nti ngenda kujja ku Lwokubiri n'akkiriza simanyi oba yategeka oba teyategeka kati ku Lwokubiri ku Mande ne batusindikira transport ezituleeta e Kampala zijje nfumberwe kati gwakeera nga Ogwokubiri nga ndi wuuno wa taata w'abaana. Kuva olwo twasigala kubeera nga njogera ne sisita wange ku simu nga mubuuza omuwala gyali nanga gyali yakkiriza bw'aba yakkiriza kyagala ombuulire olunaku olwanakola puroguramu nkuweereza esente alinye ebbaasi ajje Kampala. Kati sisita wange byo yali ng'abikolako mu kyalo kati bwe yamala kubikolako yambulira olunaku agenda n'ayogera naye muwala n'akkiriza n'agamba osindika ssente omala kusindika ssente omuwala muteeke ku bbaasi akusange Kampala. By that time nali nga nsuula Makindi nali nga nsuulayo nzekka so sisita wange bwe namala kumuweereza ssente omuwala oyo amunteera ku bbaasi najja nasanga Kampala kubanga yali nga tamanyi ne Kampala owaabo yali nga tayitanga nawadde Mbarara. Nze namukumira mu bbaasi nemujja mu bbaasi nemutwala wange Makindi kati life we n'atandikira naye era bwe twajja nali sigendangako Kampala nali situuka nze nali susukanga Mbarara nga n'Embarara situukangayo era nalaba ebintu bingi ebyewuunyisa era ne tujja batusinkana ku bbaasi yalina mulamu we kati ne tugenda kubanga twatuukira ewa mulamu muganda w'omwami wange abeera Kajansi gye twatuukira twatuukayo mukyala n'atwaniriza oyamala okutwaniriza ne bapangisa akamotoka akatutwala omwami wange yali abeera asula Makinde naye yalina mukwano gwe gwasula naye omukwano gwe waali era naye mulokole asabira Mutundwe bamuyita Ronald kati ne tugenda mu eyo ruumu ne sisita wange oyo kati ne sisita wange oyo n'asulayo yasulayo ennaku bbiri awo n'agenda ne tubeera awo n'oyo mulenzi gwe yali asula n'omwami wange era ye yatufumbira gwe twasanga ng'afumbye n'atufumbira n'atwaniriza namusanga nga beebaka wamu balina akafarasi kaabwe nga bwe mumanyi ebyabavubuka kati bwe najja era oyo omulenzi n'akola ki n'agenda ntandika bwe ntyo life y'obufumbo twatandikirawo life y'obufumbo nga ndimbeera naye Makindi naye ng'embeera sinungi twava Makindi wali nga tupandikisa Makindi ku madirisa yajja nnyo ng'ayagala nnyo ennyama kubanga yali wa kyalo kati bwe naali nga muleka waka ng'agenda ku bucha ng'agula kiro emu ennyama ng'agifumba ng'agirya kati oluusi bwe noba nga twali nga ntambula oluusi nga mpita wa bucha ng'abagamba
ngampula ngagamba oli omusajja ate yawasowe mukazi ajja n'agula ennyama kati lumungana ali nga ntambula naye kati nalaba nga bamuwagonde bagamba kasitoma awe nategeerera nti omukyala wange wakyalo kati twabeera mu mbeera eyo bwe twamalirizaawo twagenda ne tupangisawo naali nga nkolerawo mu tawuni bayita Kafumbe mu Kasaawo kati twamala tuva Makini ne tugenda Katwe mu Kitooro tewali walungi embeera yali mbi mubeera nga mumpangiza mu Siramuzi embeera nga bwemumanyemu nga sinungi kati nemugamba njagala kudda ku ssomero n'aŋŋamba omusajja wange teyali mubi n'akkiriza kati n'agambako omukwano gwe yamugamba nga mpulidde agamba njagala kuzaayo omukyala wange asome amalirize kati omusajja yamugamba togeza n'omuzaayo ebyo tebabikola kati omulemu katono nnyo tukomawo tovaako ku program Kululwe Siisirike. Forever. Musumba, omwami wange amaze ebbanga ddene nga mwenzi. Ngezezzaako okumusabira naye nga takyuka. Ebirowoozo ebibi nga binnemeddemu. Nkoze ntya? Kiva ku ki omuntu okusaba n'okusiiba n'atasumululwa? Ebyo bye bimu ku bibuuzo by'obeera weebuuza nga weetaaga okuddibwamu. Osobola okuyimirira mu lugendo olw'obulokozi. Twegatteko mu puroguramu olujjuliro buli Lwasande okuva ku ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwaba amagezi kunoonya okumanya. Zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu puroguramu Emunyenye y'enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku, akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda ekyusa obulamu. Ag'omu mpapula, ag'omu butale, embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samali Linda babiri ne Godben Muhumuza. Buli Lwabbalaza okutuuka Olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. Tandika olunaku lwo ne puroguramu Emunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV. Bw'omuvubuka onaalongoosanga otya ekkubo lyo? Ye ate weekuumya otya mu mulembe guno ogukyamye? Omuvubuka atuukiridde mu kigeera kya Kristo ye aliwa? Yokaana 15 olunyiriri olusooka Kristo atugamba nti nze muzabbibu ogw'amazima ne Kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliriggyawo, na buli eribala ebibala alirirongoosa lyeyongerenga okubala. Tukuleetedde puroguramu yo eŋŋanzi emizabbibu.
forever. Tukulisaayo mu kuwummulamu ko leka tweyongereyo n'emboozi yaffe. Yali musajja mu kiga n'agamba ebyo tebarabikora otakigeza. Nagenda okulaba ng'omwami akoze eki abisazzaamu n'engamba ebyokusoma byange bikomyawo. Kati nenzikiriza nenga sijja kukola ki nentandika okumanya nti ekyokusoma kikomyawo Katonda yalimanya. Netutambuza bwe tuti obufumbo bwaffe. Kati ekiseera awo nemalako emyezi yali 2 nga orubuto sifuna rubuto. Kati nangambako nti basisita bange bagamba nti tofuna rubuto kiki. Kati nengamba orubuto tujja rufuna. Nze namugamba tujja rufuna. Kati wayitawo ogwaddako nenfuna orubuto. Jjukira yali yasembayo luli bwe yajja okulaba. Teyadamu oba kukuba esimu oba kukola ki, n'abeewaka era nga tebamanyi nti nazze. Tewali yali amanyi kubanga saabagamba ne maama wange saamugamba. Kati n'abeera awo naye kale nga yeeralikiridde. Nemugamba nze naavuddeyo sibagambye. Naye nga oyo omusajja oyamundondera ye nga akimanyi, ndowooza yali amaze n'okubagamba. Naye n'ayita mu lutalo olwali olw'amaanyi, terwali lwangu. Kati waliwo omukyala ku kyalo n'amugamba omuwala muganye kumufumbiza eri omusajja ayina sente ate mumutadde ku bakampala bano abasola mu myala. Kale embeera bwezito omusajja n'ayita mu bigambo ebyalo ebingi, ebimu ne tubeera nga tubiwulira naye tetwabigenderako. Era wayitawo nali nfumbirwa mu October 2000 yali 2003 mu October. Kati mu December 2003 nenfuna orubuto. Kati bwe nafuna orubuto n'asanyuka n'ateekateeka agende abeewaffe bamulabe. Kati yansindikayo, nansindika ewaffe n'agamba tugenda kujja. Nampa n'esente. Ebiseera ebyo yampa emitwalo gyali 16 egy'okutegeka. N'agimpa n'agamba nzijja wammwe mugenda mutegeke. Kati olunaku olw'okunengendayo nga ndina olubuto tugende tutegeke. Kati olunaku olw'okujja nabo ne beekolamu omulimo, naffe ne tukola kakakolo ne tulindirira abantu bajje, naye ajje bamulabe bamusalireko ne ku bintu. Kati ne tubeera awo tubalindiridde omukolo ne gutuuka, ne tulindirira abantu ne ziwera ssaawa 10 nga tebanajja, nga bwe nkuba esimu bangamba tujja
kumbe bo baali batuuse mu kkubo ate emmotoka neeyabika omupiira naye nga tebasobola kingamba ne basooka bagitwala balyoke bagikanike kati abantu mu kigundi baali bakiyita kidaala nga kati ezikola nga tenti abantu bonna ne bavaamu waasigalamu abantu baali babale kubanga baalindirira nga tebalaba abantu kati zaali nga essuubi luweddeyo nga bwe batandise okwogera ne tulaba nga basse bebajja basangawo babategekedde ne balya ne bamala okulya ne bayingira eri mu tenti gye twandiise tenti ne batandika okubasalira ebintu ne bamusalira n'abiikiriza n'agamba ajja kubiwa era ne tukomawo eno Kampala ne tudda mu bufumbo bwaffe twali tukyali mu muzigo nga tupangisa eyo Makinde nga sente azindekerako era nga nze nalyanga nnyo ennyama kubanga kusinziira embeera ng'ewaffe ennyama mugirya mu Kuliisimaasi naye bwe natuuka eno e Kampala nga bwandekera esente nga ngenda n'engula ennyama era ababuca bwe nayitangawo nga bangamba kasitoma nga kale nga mpulira nga gyenyina okulya kati ebyokutandika byali birungi nnyo obufumbo bwaffe nga bulungi nga bweyagaza kataawo bwe namala okuzaala nenzaala firstborn wange era nemuzaalira Mulago kataawo nga wakati sinaba kuzaala nayina olubuto bandeeterako omwana yali wa baraza we yafa mbeere naye nga nkyali mugole ne bandeetera oyo omwana ye yali akuzeemu mbeere naye mu kaseera ako awo obufumbo bwaffe ne butandika okuyuga kubanga bajjanga ne babuuza omwana akuwadde emmere akukoze kino empulira ng'ebimu binyiiza naye nga bwe bavaawo omwana nali mukwano gwe nze nga sibiriiko ebyo naye nga bw'omanyi nti omuntu asobola kulowooleza ekintu kati nenkola ki omwana n'amala n'anyumiza ate bwe babijja ku mwana ate babigamba omwami nga bwe mumanyi entalo ezo kati omwami ate n'atandika okukyuka nendaba ng'ebintu bikyuse nengamba Mukama bino naabisobola nange ngenda kukomerera nga nfaananye baganda bange nempulira nga kinduma nengamba nga sandiyagadde nfaanane nga bo naye ate kale ng'embeera bwe zito nga bwe mumanyi ebya famire nga ng'oluusi n'obwoba tolina kyokoze nze nzijukira waliwo olumu era nga nali nkyayina olubuto awo ne tumala e Makinde ne tuvaawo ne tupangisa ekatwe ne tugenda nga tufunye oyo omwana ne tugenda yali double room kati nzijukira lumu kati twali tuvuddewo ne wajja owooluganda lwa bba wange yasanga omwana oyo ayoza suwaani kati waliko ebigambo bye yamubuuza omwana n'amuddamu kati bwe najja nga nze sirina kyemanyi
nasanga omusajja nga mukambwe, omusajja nga yajudde. Kati nga bwe mumanyi tunawe oba tosobola kusirikako. Kati bwe yayogera nenjagala njogere nyewozeeko. Kati yankubako olwo naagalawo zaali kiro zaali ssaawa nga 3. Yankuba nendeekaana nga tewali ayamba. Waliwo landiroodi waffe n'agamba omukazi ogenda kumutta. Naye nengambako kati namala nandeka. Naye nze bwe yamala okunkuba waliwo oluyimba ntarujjukira olwali lwaba katuliki lwaba protestanti. N'abagambyeko engeri gye nali nkulidde mu by'eddiini biki. Kati awo nga mu kukaaba okungi lwanzijira nga lugamba kabasiba kimanyi endimi zonna bona kuimbisa Yesu azanguma nimusingiza abwe mbabaze nyingi bamalawo amanige bibi byonna kandaborore mboye eshagama eyajeza kimwe iyano ly'omunyabibi. Kati nempulira ng'oluyimba olwo lunzijidde nengamba kanduyimbe ayinza okuluwulira naye ategeere nti kyakoze kibi. Kati mu kulimba olwo ndowooza nenkola ki nempulira nga omutima gwange gutandise okukola ki. Kati netubeeraawo nembeera n'oyo mu mbeera ezo mu ntale ezo ez'omwana. Kati ekiseera kyatuuka ng'awo tuvuddewo ne tujja Mukama n'atusindika mu kifo ekirala nga tuzze eno Bunamwaya Ngobe gye yagola akapolota ako n'azimbamu ennyumba yali ya bisenge 2 ne sitting room. Kati twava Mukindi awo nali nga nkyakolera Kafumbe. Awo nga nkyakolera Kafumbe awo nafuna iyo chance nifunamu akasente kubanga nali muvubuka. Kati bwe nafuna sente nalina sister wange abeera Kajansi. Mugamba njagala kugula akapoloti. Nagamba alina sente meka. By that time alina million ngemu. Sijukira mwaka kinayo million muzali sente nyingi. Kati sister wange alina bawe n'antambuza n'antwala mu Ngobe mwe nagura poloti ye nasookerako najugura million 1.8 mu Ngobe nga wabi ngali ebisoro nga mu Ngobe tosobola kutambula n'otuukayo nga tulina okuyitirawo ku Sekuku tutambuze ebigere tugenda mu Ngobe atosobola kuyitira Bunamwaya kuva Bunamwaya okujja eno nga tosobola nga aliyo ababbi bangi nga naliyo okugamba bw'otambula ne taxi ng'oluusi bwe bakuteeka kukuba nga tosobola kutuuka mu Ngobe. Kati ng'olina okudda ku Sekuku ate n'otambula n'otuuka mu Ngobe. Kati kuva awo natandika kuzimba akayumba k'ekivubuka. Nazimba akayumba nga kali mu ruumu nga 3. Ruumu 3 ninteekako eyange sitting room n'ekisenge ky'abaana. Kati nintandika life okulaba nti ddala singa nva mu bupangisa ngenda mu nyumba eno eyinzimbe kijja kunyamba. Nali nga sirina sente bulungi owagwako nkomaka okutandika okuzimba. Kati mukodomi wange
ningena nemuganya bwe njagala kutandika kuzimba kati bwe namuwa sente ndangulira amabati ate amabati abagundi bwe yagaleta abasite kanso bagakwata ate nga njagala kusereka kanyumba kange k'ekivubuka ate site kanso nejja nevuga emotoka nesanga ku site nga abasereka amabati gonna negatwala kati life awo yankarubirira mu nindaba nga sina kyakukola amabati bagatute China sente zigura amalala oluvannyuma awo olwo nali nga ntambula n'omukazi wange eyo life yonna nga tuvudde Makindi mukazi wange muleka waka mugamba nti ngenze kukola ki ngenze okuzimba ye nga atamanyi na gye nzimba kati mukodomi wange ekiyanyambako yagenda ku site council n'ajjayo amabaati ago kati bwe yagajjayo ate baddamu ne batandika okusereka kati kumaliriza okusereka nali nga sikyalina sente zipangisa ennyumba kati kye nakola nakwata ebino ebipapula bya simenti nembiteeka mu madirisa ninkolako karumu kamu papula bya simenti byenateeka mu madirisa nagamba omukazi tusenguke tuve katwe tugende mu nyumba yaffe mukazi wange awo njere yalinga munyakyaro yakkiririzaawo nagamba tugende musajja wange kati nimujjaawo nimutwala mungobe waali wabi nga waliyo ebisolo nga waliwo buli wantu wonna nga tosobola nokufuna noyitaawo kati nitubeeraawo mu nsiko kubanga twazimbayo akayumba katono nga tikali mu masanyalazi tikali mu mazzi naye nga tubeeramu babiri kati nenzija n'olubuto era we nazaalira first born wange nenzaala nga tuli n'oyo omwana era twakola naye nga bw'obimanyi nga kale omwana nze nali mukwata nga goolaba abalala naye nga famire ye erowooza kirala ate nga omusajja tasobola kukola kikatta olutalo olusinga awo we rwagiranga kubanga nzijjukira nga tutuusaawo era n'addamu netufunamu obutakkaanya era awo yankuba nnyo kumpi nali kumpi kufa yankwatisa gundi nali nyambadde t-shirt kati t-shirt nagikwata bwati nansika okuva nga wano nga n'eddoboozi terisobola kuvaayo kati awo waliwo abaali basula kuba awo ku nnyumba eyo yateekawo obuyumba obw'abapangisa waliwo abapangisa baali basudani be bajja ne banyamba ne bamunzijjako naye mu mbeera eyo era ne tuguma n'enguma kataawo nenzaala n'omwana owokubiri awo nenzaala omwana owokubiri namuzaala naye bulungi kubanga nzijjukira we nagenda okuzaala nemugambako nti olubuto lunduma ngenda kuzaala kyeyangamba yangamba nti gwomanyi kati nengamba zaali kiro nga siina gwe nsobola okuyita naye waliwo oyo omwana gwe twabeeranga naye nemuzukusa nemugamba tugende kati ssaawa 8 netutambula ekiro netugenda ku eddwaliro baliyita Royal Clinic netutambulamu eryo netutuukawo ne bankebera ne bangamba ogenda kuzaala 12 kati nentuukaawo nenzaala 12 naye omusawo yambuuza nangamba olina kyoleese ekyokunywa nemugamba nedda nagamba tolina wadde kantu nemugamba nedda kati ssaawa 12 bwe zaatuuka omukyala oyo yali wa kisa nnyo era yankwata olw'ekisa.
kati nenzaara nanzaaza bulungi kati bwe namala okuzaala jjukira olubuto gwe lwankwata ekiro obeera tolina nakoolidde kati bwe namala okuzaala amaanyi ne ganzigwamu nambuuza naŋŋamba olina enamba y'essimu tubakubire nengimuwa ebiseera ebyo nanfumbira kacaayi nangamba mpa sukaali nemugamba sirina kati awo nangamba kati bajja saawa nga 5 najja ne muganda we ne bandeetera akatogo nenkalya naye waliwo ne sisita wange nga ali kumpi era nemukubira teyasobola okujja kati awo mu biseera mu mbeera bwetyo nenzaala omwana wange omwana n'akula ekiseera eky'okumuzaako kituuse kati nenzaala omwana ow'okusatu kati omwana oyo ow'okusatu namuzaala naye nga mu mbeera nnungi ng'alabika bulungi naye bwe yatandika okuweza emyezi 7 omwana n'alwala kati bwe yalwala ne tukola buli kimu ne tujanjaba n'agaana era omwana n'akomerera ng'afudde naye nga tanafa nalootanga ebirooto nga nalootako ssenga w'abaana nga yafa tazadde naye nga bwe mumanyi nga bw'oba tonalokoka tofa ku birooto ne tuba nga twebase nendaba nga atujjidde nenteekako amasanyalazi naye nga buli bweyebaka era akujjera nengamba kiki kino naye nemugambako nemugamba ndoose kino nakino naye nga tabitegeera nange nga sibitegeera naye nga bw'oleeka omwana mu kisenge omusanga wansi w'ekitanda oba oluusi n'omuleka nga yeebase omusanga ayogera ng'omuntu omukulu ebitusobera twagendako waliwo omukwano gwaffe ye yali mu katuliki n'agamba nti waliwo faaza jangu mukuŋŋaanye tusabire omwana wo muleete bamusabire nemutwalayo era ne basaba naye nga teri kikyuka ne tukola buli kimu n'aleetako n'omusawo omuganda n'akola bye yakola n'aza amata ne tusala embuzi byonna teri kyakyuka ng'omwana tawona omwana akanya kweyongera ng'olaba ayina ensi endala gy'alimu naye nga teri muntu asobola okugiijawo kati nengendako emulago nentwala oyo omwana emulago bampa ekitanda ne bangamba olina okumala wano emyezi 2 nga bwe tunyonyereza nentuula mulago nga bwe banyonyereza abazungu bajja bwe bamuyigerako era emyezi 2 nga kale ebyokulya buli kimu jjukira buli kimu kya sente naye emyezi 2 bwe gyagenda okugwera nga omwana teyasobola kuwona kati ebiseera ebyo nali nyina yali ankoledde akaduuka ako kaduuka kalimu kale buntu bwa cakacaka mwenge biki nga karwiteiru kalimu buli kimu kati nenkaggala nembeerako oyo omwana naye teyasobola kubaawo yafa olw'okuba saategeera kiki ekyali kimuuse naye mu biseera ebyo nga afudde nenkomawo mu dduuka lyange kati waaliwo omukyala neiba awo twali ba mukwano ne tubeera awo tuli ba mukwano era n'embeera z'okufa kw'omwana oyo era yajjanga nansaasira kale nga muno naye nga
bwe yaraba ng'edduuka lyange litandise okupiikinga nendaba ng'embeera z'omukyala zikyuse, atandise okunjogerera, atandise okukola ki bingi. Kati awo we nafunira olubuto lw'omwana ogwo ono omulala bamuyita aheebwa Alvin, oyo omwana namuzaala 2010 era we narokokera Mukama we yampitira n'agamba Dinah nkwetaaga era nendokoka. Obadde mulabi mulungi nnyo era tukwebaliza Katonda. Yessaala yaffe akuwa omukisa ogutaliiko kkomo, naye tosubwa mu katundu kaffe akanaddako anti omwogezi waffe tannalutumalirayo, agenda kulutumalirayo atubuulire ate engeri Mukama gy'ali ow'ekisa. Akuwa omukisa Mukama. TV, now and forever.